Jibadde Mirere na Makondere ku kitebe kya Forum for Democratic Change Najjana Nkumbi nga yali ssenkagalo y'ekibiina kino Kizza Besigye ajja okwewandiisa okuvuganya okukwatira ekibiina kino bendera. Omusajja agenda amaanyi gamuwedde omusajja agenzeeyo. Besigye newankubadde yakavuganya ne President Museveni emirundi egiwera ddala 3 ng'amumegga kino tekimulobedde yagaliza nate kuddamu kwesimbawo ku mulundi gwakuna singa abeera awangudde bendera y'ekibiina kya FDC. Mu kiseera kino abantu 3 be bakavaayo okulaga okwagala kwabwe mu kuvuganya ku ntebe eno. Anaakwatira FDC bendera nga bano kuliko Kizza Besigye, Grigore Mugisha Muntu, wabula nga ye bya Mugisha Moses takkiriziddwa lw'ensonga nti taweza myaka gimulagira kwesimbawo. No, Byamjisha is 34 years. If you are below 35 years, you are not allowed. That is the FDC constitution or Ugandan constitution? The national constitution. So if he stood here and he went through, at the national level he will not be allowed because he's underage. So he cannot stand. Besigye yewandiisizza nga bwe kyali mu mwaka gwa 2021 nga taliiwo oluvannyuma lw'okubeera mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya South Africa gye yali mu buwaŋŋanguse nga n'omulundi guno Besigye yewandiisizza nga taliiwo mu ggwanga ng'omubaka Geoffrey Kanya yayimiriddewo ku lwa Besigye. Era okwewandiisa kwa Besigye kusembeddwa ow'ekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo, Meeya w'e Lubaga. Colonel Kizza Besigye would like to assure you that by getting nominated as a flag bearer, the campaign for electoral reform is not abandoned. Abantu ab'enjawulo boogedde ku kya Besigye okwesimbawo omulundi ogwokuna newankubadde nga azze awangula Museveni emirundi egiwera ddala 3. Amannya nze Ntegana Hassan, kansala to be Salama Parish, era nga okyenyiza okwogera kudda kwa Kano Doctor. Probably wabaddewo rumors muno tagenda komawo era Mbabazi yayinza okufuna omukisa okubeera nga ajja ku opposition ku ludda lw'opposition n'enzira ya Kano kakomyewo tukakasiza ddala nti nno omusajja yatidde waali wonna era tugenda mulaga support mu ggwanga lyonna era ekisigalidde ffe kubeera mabegawe. Ffe tubadde wansi ku gulawundi emyaka 5 nga tupulaningira President Museveni ani amutwala lwotweno. Bannayuganda balina essuubi eri Dr. Besigye olw'embeera yonna kubanga ekituufu tukkirize tugaane nga bannayuganda nti teri mukulembeze essaawa zino asobola kujja Museveni mu buyinza. Dr. Besigye wanjawulo nnyo ku bantu abalala. Yali akulira abakyala mu kibiina kya FDC Ingrid Tulinawe ategeeza nga ku mulundi guno bwe batagenda kwekwasa kintu kyonna kubanga baagala kukola kyannongosereza amateeka agafuga ebyokulonda ko n'okukyusakyusa abakyala balina okukwata akakiiko k'ebyokulonda olwo kino kisobozese okubaawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya.